sawa bweri betuse oluliro koyera kundaba onyanganga mukwano gongamba as a method of giving back to the ghetto, njagala kuwa opportunity kuba nabaddeyo ne bakawboy ng'abaana bangi bali talented. Kwaniriza nate ku Focus TV nze Ade Wilberforce Kimwe Muyanja, and of course wona wasinzira okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo okubanga okikola. Ndina kuza mwezi lumu February kicho ejjukira ku lunaku luno, kiki ekyo kyojjukira mu myaka egiyise ku lunaku luno. Focus TV nkuletedde ekyafaayo eky'olunaku olwaleero eri music industry wa Uganda, era nga omwami Moses Sekibogo na Kintije abagumanyinga Moses Radio yafa ku lunaku olwaleero. Nkedde okulaga message eya Robert Kyagulanyi plan kizi balina ezitagguka era eki ebyo bye baakolako ne baali ba planning okukola. Leero mu show yaffe eno byonkwitije tuva Focus TV katukumwa katidi omubulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba business yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku lunaku olwaleero mu show yaffe. It is a good month, it is a brand new month, yeah, tusuubira nti buli omu woli olina ekyenjawulo ekyokubeera nga okoze, opulaninze, otaddewo, oteekateeka okuteekawo omwezi guno omupya. Olunaku lwaleero giweze emyaka 8 bukyanga omukulu oba omuyimbi Nakinku Moses Radio bwe yatufa mu bulamu obw'ensi eno. Bwe tuba tukeberako mu gallery zaffe na biki ebyo ebyakolebwa eboonya omumabegako mu music industry, okugwa ku video eya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera ebyo nga ye Bobi Wine bwe yali ne Moses Radio ku lyato erimu bali busaabala, balina bye bali baliko okubanga bakola ebitaasobola kukolebwa. Era njagala tubiiseemu tulabe ka video kano leero, era nkomewo ne bwino ali ku lunaku luno olunaku olwaleero lyotalina kubanga osobola tusokene message ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Ebiseera ebyo yali atandise okuyingira politics, actually mu biseera wali ne by elections yali atandise okuyingirira mu kalulu mu active politics. Moses Radio nga tannafa, naye katulabeko ku message yaabwe. Tuva ku Focus TV nze Ade. Story kikyagadde mwana nyina je bujako mujja kunkolera ko drop nyina search yaba ghetto youth as a method of giving back to the ghetto. Njagala kuwa opportunity kuba nabaddeyo ne bakawboy ng'abaana bangi bali talented. Ochegera nnyo chaga bino biveeke byaffe n'osanga nti chaga oli talented ne tovuga Lexus n'okaba nnyo chaga abaana bayimba ng'ennyonza. Ochegera nti ya sente ze yasooka okufuna oba yazibba bubbi n'agulamu ka studio n'akola ng'ayimba naye nga talina exposure at all, ng'era agenda kufa bw'atyo. Ochegera so ningamba fe market yaffe ekyali mpyapyamu nsobola okuwa opportunity ba youth otya nti ozijukira zi talent she zaberanga ku sharing ezo raga compias ze yawangulanga ennyo. Ochegera ya naye kiyina engeri gye kinspire omanyi ffe wetwaviravira yawo walingayo ebintu ntukate bitakyaliwo. So njagala kukola something called the next ghetto superstar. Ochegera ng'abaana mbateekerawo stage ne bagusuula
ne bagusuula Mulaga kuba gye bali eyo nga balina zo original composition zaabwe okitegeera nga naye alinda kati ebanga bwolaba zi project films zino ezani naye nga yo ya ghetto ate nga era kigweraawo agufidis agikubye wagwani general midday sir. All right, listen me. I'm here with one of the superstars in the country, Name Radio. You remember the youth I talked to you about? The ones that went for BET, yeah? Yeah, I'm here with him. Some crazy. He wants to say hi to you. Ndowooza ogirabye bulungi Moze Radio ne omukulu Bobby Wine. Bobby Wine by then ng'akyalina enviiri zaffe ziri eri enjogera ekyaliko y'abarasita nnyo naye kakubadde kati kayitiramu neera ebiseera ebyo bwekyo bwe yali balina plan oboolyawo ez'okusitula abaana bali vocal, balina plan ey'okusitula abaana bali talented, balina dream ey'okukola search ku baana ba street. So ebyo byonna byonna omukulu ndowooza yagenda okufa nga tebituukiddwa nga baali bakibaze. Lwaki yalonda Moze Radio? One, Moze Radio ono nagambye nti ngenda kuzimbira ku profile ye biki ebimufuula omuyimbi ow'amaanyi oba ow'enkizo na biki ebyali okunaku lwe ng'afa. Okusookera ddala kasooke lwaki radio? Of all artists abafudde lwaki radio kwe tujjukira ku lunaku lwe? Ekisookera ddala tukkirize tugaane wano e Uganda kizibu nnyo omuntu okumusiima nga mulamu oba okumanya obuzito bwe. It is not easy someone to know your worth before nga tonnafa wano mu ggwanga bwekityo bwe kiri. Ebiseera ebisinga tetumanya worthiness ya muntu. Naye Moze Radio bwe yafa abantu baddamu n'okwefumiitiriza mu bintu by'azaakola ebyaddala ali extremely talented, ali extremely innovative. Moze Radio ono musajja muyimbi, is a recording artist, ayimba. Musajja muwandiisi, is a songwriter. Musajja producer, asobola okufulumya oba asobola okutuula mu byuma na producing oluyimba. Musajja script writer, asobola okuwandiika video nga bw'eneebeera. Abakolako ne video naye basobola okugamba nti almost 70% of the obuyiiya obubeera mu kukola video ye yali nga participating. When it comes to entertainment, trust me, his performance was massive. Yali performinga bulungi, tukkirize tugaane. Moze Radio kyali kimufuula okubeera extraordinary artist. Ekirala Moze Radio ono lwaki bwe tujjukira mu generation zino ezeeko nti mu bayimbi be tulina bonna abayimbi abaliwo otaddewo ne top 4 oba top 3 yaffe ye Uganda wano, Moze Radio kwegamba yafiira at early age ng'ate alagali still promising, ng'akya promisinga. It was a shock kyetuyinza okugamba yensonga lwaki ajjukirwa ng'ate era bangi abafudde abaana bangi abafudde ku myaka emito nga Champion AK yafa ne mu myaka egyo, Weatherman bali bato nabo, tugerekwani tulekani bafa bangi nga bali mu myaka egyo mito. Ne Moze Radio was extremely talented. Era nga tujjukire bwe yafa omuyimbi bwe yali ayimba naye Wizo Manizo. Wizo Manizo ono by the way yagendako ne mu rehab okubeera nga bamulongo bamuteekateeka obwongo okubalaba nga atereera, because it was a duo batandika okuyimba bonna. Tubajjukire ku breakthrough yaabwe ya Bread and Butter, that is 2007 if I'm not mistaken, 7 ya bwe bakubira Bread and Butter breakthrough song yaabwe yali massive nnyo era ne batandikirawo tebaddirira batuwa music yali muyitiivu nnyo. Abajjukira mu biseera ebyo mu 2006, 7, 8, 9, 10 okudda eno waggulu basajja baali battabu nnyo era bakola bulungi nnyo. Naye ku lunaku lw'okufa kwe biki ebyaliwo? Bagamba nti Moze Radio ono ekyamuleetera okufa okubeera nti kanyama omu ayali mu bbaala gye bayita The Bar eri side z'Entebbe
yamukuba oba yamukwatisa amaanyi ate olinga kigamba yali avuddeko ng'amaze okutamirirako so nga tali conscious bulungi mu kugwa oba kumusindika yagwa n'akuba omutwe ku ttaka era ekirwadde ekyamutta bagamba nti ka blood clot oba obwongo bwayiikamu omusaayi abasawo okusinziira bwe bagamba mu kufa kwe era nga omukulu Moze Radio bwe yagwa kigambibwa mbu yali afunyemu obutakkaanya ne manager w'ebbaala eyo bayita Egesa Mwami Egesa era tujjukire nti poliisi zaamunoonyako yasibibwako ebiseera ebyo nga bakola okunoonyereza ku musango gwe simanyi oba gwakkirawa tujja kukola follow up naye nga yaddusibwa mu ddwaliro era olunaku zaali bwe ziti zaali nnaku zomwe zirumu ku case clinic awo Kampala Road ne balangirira okufa kw'omwami Moze Radio. Ensi yasannyalala abantu bangi bakuŋŋaana case clinic awo emmotoka abantu jaamu namwegi w'omuntu yakuŋŋaana osimanyi lwaki okufa kwa Moze Radio n'okwali it was a big shock to Ugandans nti abantu bajjula bangi nnyo case clinic actually batuuka n'okulimbibwa mbu mwali mayiti ekyali munda ne babagamba kabafulumye mayiti ne bafulumya emmotoka enkalu abantu basobole okukendeera okubeera ku ddwaliro lino so byebyo byali ku lunaku lwe olw'okufa na biki ebyamuviirako okufa wabula tujjukire nti Moze Radio ono y'omu ku abo abagendako ne babeera nominated mu 2013 BET Awards bali nominated so as a duo bali bakolera ddala bulungi nnyo muyimbi mulungi yali muyimbi mulungi yali muwandiisi mulungi era mu kufa kwe yaziikibwa saidi ze Nakawuka Nakawuka we yaziikibwa so bimu ku ebyo bye njagadde okuwa ku Moze Radio nga tannafa yalina oba yali bali mukwano oba nga baagalana baali bafumbo kyetuyinza okugamba ne Lilian Mbabazi era balina abaana abasukka mu basatu nga bali babiri ebyo nno Focus TV byensobola okuba nga kuŋŋaanyiza ku mwami omugenzi Moze Radio. Rest in peace Moze Radio. Tukoze attribution eno video eno kujjukiza naddala oyo agoberera Focus TV obeere ng'ojjukira lunaku bwe luti omukulu yatuva mu bulamu bw'ensi eno so nga ate era mu mwezi ogwa January nga 25 lunaku lwe yazaalibwa lunaku z'omwezi 25 January 1985 so singa abadde mulamu nga tennafa twandigambye nti singa ssaawa zino acelebrating omwaka gwe ogwana mu gumu that is Moze Radio because yafa ku myaka 33 so rest in peace Moze Radio for now mutukize tukumwana tujja kuba tuddingana mu video ezijja mu maaso eyo oyinza okutukomentingirako mu comment section biki byojjukira ku Moze Radio biki ebyo ebiri extra by'oyinza okuba nga omwogerako mu comment section wetusinkana tuyinza kuba nga nsooka wano tujja kusinkana mu video zaffe ezijja mu maaso eyo nga tukyaza abantu ab'enjawulo nga twogera ku bintu eby'enjawulo thank you so much bali okubeera ku Focus TV for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi